Sande ewedde liigi y'omupiira eyeetabwamu abasomerako ku ssomero erya St Henry's College Kitovu yaggiddwako akawuuwo nga ttiimu 20 ze ziri mu kubbinkana okugiwangula. Olwaleero olukiiko olutegesi olwa liigi eno nga lukulembeddwamu ssentebe Tone Muliika, Basso Omukago ne ttiivi ya Ssaabasajja Kabaka eya BBS Terefayina okulaga n'okutunda liigi eno. James Kiyaga, kitunzi wa BBS Terefayina, agamba BBS Terefayina ttiivi ya byamizannyo ng'ekigendererwa kyabwe kyakuyambako kutumbula bitone. Ono agamba abalabi bagenda batuusaako byonna ebiva mu liigi eyeetabwamu abasomerako ku St Henry's Kitovu. Tubasuubiza okutambulira wamu nammwe okubunyisa enteekateeka eno ku platform zaffe ez'emitimbagano ssaako ne ku TV. Tukkiriza nti ebigendererwa byammwe gye mwagala etuuke tujja kubeera wamu nammwe bwe biba nga birimu okukulaakulanya n'okuba nga abantu bakipingibwa nga balamu. Nga BBS Terefayina tweyama okuba nga tutambula nammwe tulabe nga liigi eno ebeera nnungi enyuma ate era ng'erimu vibe kubanga guno omulembe mutebi mulembe gw'abavubuka. Ssaabasajja tukubiza okubeera nga tuli awo tetubongoota. Ate Tone Muliika, ssentebe w'abasomerako ku St Henry's Kitovu, yeebaziza BBS Terefayina olw'okukkiriza okubateekamu ensimbi. Ono agamba omukago guno gugenda kuyambako okwongera okuvuganya mu liigi eno. Era tupulaninze okuba nga tugenda kuba ne match day buli mwezi ku City High School e Kololo emabega ga Russian Embassy. Era bonna abantu bakunga mujje buli lunaku olujja batuseetinze okubaayo mu nyumirwe. Era tupulaninze nti abalina abaana tubalekaayo kyokuba tulinayo ebintu by'abaana so bakipinga busy nga zi bouncing castle, zi clowns. Emizannyo nga gino egyetabwamu abasomerako ku St Henry's College Kitovu giyambyeko nnyo okutumbula obumu, ekintu ekireese enkulaakulana. Kale ago gemba jidde mu nsiko